بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكتب الله سبحانه وتعالى تمبزا tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe kwekitibwa ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be ridwanullahi alayhim ajma'in abamukiriza ne bawaayo emigongo gyabwe okubanga giyitako obusiraamu ne buseeyeeya paka naawe muddugavu munnange bwafuna omukisa n'ofuna obusiraamu obwo oluvannyuma lw'emyaka. Tulina bulijjo okubasabira baganda baffe abo bakadde baffe abo munzikiriza n'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala bye baakola byonna Allah abeerenga abikkiriza, naffe Allah tabaraka wa ta'ala tunyweze tubeerenga tujja kusobola okubaako kye tulekanga ettafaali lye twateeka ku busiraamu insha Allahu ta'ala. Balijjo oluvannyuma nabo babeerenga batusabira obulungi. Baganda bange bebitiibwa mbakubiriza nga mbakuutira okutya Allah tabaraka wa ta'ala ekiseera kyonna obutakkiriza bulamu bwaffe kwawukana na kutya Allah tabaraka wa ta'ala, olw'ensonga nti bw'atyo omuntu alina omutima omulamu bw'asuubirwa okubeera. Waliwo abantu abalina emitima nga miramu n'abantu abalina emitima nga mifu, naye omuntu yenna alina omutima nga mulamu ebbanga lyonna embeera ze zonna zisiba ku Allah tabaraka wa ta'ala ennungi wakadhalika n'embi. Okusuubira kwe kwonna n'okwegomba kwe kwonna byonna n'abizawa Allah tabaraka wa ta'ala, kale nno ne kibeera nga kimuyamba okufuuka omuddu asaanye era okufuuka omuddu ayeesiimye. Abooluganda tuteekeddwa okukimanya bassebo ti Allah waffe tabaraka wa ta'ala yatuteeka mu nsi muno n'atuteekamu olw'ensonga. Yagamba Allah mu Qur'ani ti waqul i'malu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ti waqul i'malu, bagambe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti bakole, abakola bakole. Fasara Allahu amalakum wa rasuluhu, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kulaba ebikolwa byabwe. Allah tabaraka wa ta'ala buli kyonna kye banaateekako engalo ajja kukiraba. Wa rasuluhu, n'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam, wal mu'minun wakadhalika n'abakkiriza. Naye ng'ekisinga okubeera ekikulu byonna, wasaturadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, mujja kuddizibwa eri oyo eyamanya bye mwakola mu kyama ne bye mwakola mu lwatu, kale nno abeerenga abannyonnyola buli kyonna kye mwatuusako engalo. Baganda bange ab'ebitiibwa, byonna bye twalagirwa okukola mu busiraamu ne byonna bye twalagirwa okuleka nga tetulina kubikola, ekigendererwa kyabyo ekikulu kwe kusisinkana Allah tabaraka wa ta'ala ng'atusiimye. Kitegeeze ekyo ekigambo ekyo bassebo ne bannyabo nti senga omuddu yenna akola ekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyeyamulagira okukola, era omuddu oyo n'aleka ekyo Allah kyeyamuziiza okubeera ng'aleka, kiba kitegeeza nti bw'ava mu nsi nga bw'atyo bw'awangadde tewali kulonzalonza, ajja kulaba ku ssanyu lya Allah tabaraka wa ta'ala. Naye ate omuntu senga akyusa Allah kyamulagidde okukola n'abeera nga kyaleka, ate Allah kyamuziiza okukola n'abeera nga ate kyakola, tewali kulonzalonza. Olunaku lwagenda okudda ewa Allah tabaraka wa ta'ala tewali kyagenda kusinkana okujjako obusungu bwa Allah azza wa jalla. N'olwekyo abooluganda, bwe tubanga tukola tukole, bwe tubanga tuleka tuleke, naye tumanye nti okukola kwaffe n'okuleka kwaffe bisobola okuvaamu essanyu lya Allah tabaraka wa ta'ala, ate mu ngeri endala bisobola okuvaamu obusungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala mu ngeri endala. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nti senga Allah tabaraka wa ta'ala akugambye nti kola ng'ekyo kirungi, n'agamba nti leka ng'ekyo kibi, n'okola Allah kyakulagidde nti kola, n'oleka kyakugambye nti leka, mu buli ngeri yonna ogenda kusinkana essanyu lya Allah tabaraka wa ta'ala era togenda kumanya ku busungu bwe. Naye ate senga Allah tabaraka wa ta'ala akugamba nti kola era n'agamba nti leka, n'okyusa Allah kyakugambye nti kola ekyo n'obeera ng'okireka, ate kyakugambye nti leka n'obeera nga kyokola, tewali kulonzalonza owooluganda omwami n'omukyala,
togenda kuona kulaba ku bukambwe bwa Allah tabaraka wa taala, togenda kusimatuka kulaba ku busungu bwa Allah subhanahu wa taala. Owekitibwa Nabbi Muhammad yagamba nga Abu Hurairah bwatugamba radiyallahu anhu, hadithi eri mu Bukhari nga hadithi entuufu. Yagamba Abu Hurairah radiyallahu anhu nti utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahamin. Owekitibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu olunaku olumu, omanyi nabbi alina mikwano gye, bwe bafunanga akalungi bakamuleeteranga Nabbi Muhammad mu mukwano gw'ekitalo. Naye olunaku olumu Abu Hurairah yagamba radiyallahu anhu nti baleetera Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ennyama, farufi'a ilayhi azira'. Owekitibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ku ennyama gye bamuleetera ne babeera nga bamuleetera omukono gwayo. Owekitibwa Nabbi Muhammad kanat tu'jibuhu, yalinganga asanyusibwa nnyo, yalinganga ayagala nnyo ku nnyama, ku nsolo oba mbuzi oba ndiga oba nte oba ngamiya. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yalinganga ayagala nnyo omukono gw'ensolo. Agamba Abu Hurairah radiyallahu anhu, fanahasa minaha nahasatan alayhi salatu wassalam. Owekitibwa Nabbi Muhammad bwe bamuleetera ennyama eyo neefumbibwa, kyava agikwata sallallahu alaihi wasallam n'alumako oluluma lumu alayhi salatu wassalam. Owekitibwa Nabbi Muhammad eyalinnya embeera ye yonna, buli wonna we yatuukanga basahaba be yabawanga ekyokuyiga. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuluma bw'ati ku nnyama oluluma alayhi salatu wassalam, thumma qaala, kyava abagamba basahaba abaaliwo nti ana sayyidu nnasi yauma alqiyama, nze Muhammad nze ngenda okuba mukama w'abantu bonna ku yauma alqiyama. La hawla wala quwwata illa billah. Ombaka abagamba basahaba nti ana sayyidu nnasi yauma alqiyama, nze ngenda okuba mukama w'abantu bonna ku yauma alqiyama. Basahaba nga bamutunulidde radiyallahu anhum. Nabbi bw'alaba nga bamutulidde kyaba bagamba nti wahal tadiruna mimma dhalika, mumanyi ekyo kigenda kuva ku ki? Ombaka kyaba bagamba alayhi salatu wassalam, yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuŋŋaanya abo bonna abasooka n'abasembayo. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nti abantu bonna Allah bwe yasooka okutonda n'abantu bonna abalisembayo okutondebwa bonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda bakuŋŋaanyiza mu lusenyi lumu. Muganda wange naawe nga mwoli, mwannyinaze naawe ogenda kubaamu, wakadhalika nange nga mwendi. Tewali muntu yenna agenda kusigalayo. Ombaka gali nti yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid, nga tewakyali mugagga. Bwe tubeera ku nsi kuno abooluganda wabaawo ebintu ebyawula abalala ku bannaabwe. Bwe mubeera awantu nga waliwo abagagga, babeera n'ekifo ekyabwe nti ekyo kyabagagga. Wakadhalika n'abakulembeze babeera n'ekyabwe nti kyabakulembeze. Naye Nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuŋŋaanya abantu bonna fi sa'idin wahidin, mu lusenyi lugenda kubeera lumu nga tewali miiza, tewali njawulo ku baali abagagga n'abaavu, abakulembeze n'abakulemberwa, wabula ekigenda okubeera enjawulo egenda okwawula wakati w'abantu bugenda kubeera bukkiriza. Wakadhalika n'emirimu gye baakola nga bwe kyajja mbigambe bw'ekitibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Yagamba Nabbi toluvannyuma lw'abantu bonna nga bakuŋŋaanye, yusmi'uhum ad-da'i, agenda kubawuliza omukowooze. Amakulu agenda kubeerawo omukowooze nga buli kigambo kyonna kyayogera bakiwulira bulungi. Ate mu ngeri endala buli wonna wagenda okubeera omuntu, tewali muntu agenda kubeera mu kafo nga yeekwese nga talabika. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti watadinu shamsu fayablughu nnasa min alghammi walkarubi ma la yatiquuna wala yahtamiluna. La hawla wala quwwata illa billah. Abooluganda, ombaka atugambye nti oluvannyuma nga abantu bonna bakuŋŋaanye, watadinu shamsu, enjuba egenda kusembezebwa, egenda kusembera kumpi n'emintu gy'abantu abooluganda. Fayablughu nnasa min alghammi walkarubi,
abantu bagenda kutuukwako obunyigirivu wakadhalika n'obuzibu ma la yatiquuna bwe batayinza kusobola wala yahtamiluuna era we babadde batasuubira. Yagamba Allah mu Qur'an fabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibuun. Abantu bagenda kusinkana ewa Allah tabaraka wa ta'ala bye baali batasuubira. Bannange okutuma kwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam gwali mukisa munene nnyo naye okusingira ddala eryalimu obukkiriza, kubanga Nabbi akugambye alayhi salatu wassalam nti enjuba egenda kusembera kumpi n'abantu. Hadithi emu Nabbi yagamba nti egenda kusembera ekigero ky'oluta. Wallahi fe ababeerako mu mawanga agalimu akasana akangi, enjuba etwokera mu mailozi bukadde na bukadde, n'owulira ng'okooye, n'owulira ng'oweddemu amaanyi. Naye Nabbi yagamba nti enjuba egenda kusembera ku mitwe gy'abantu luta. Yagamba Nabbi Muhammad nti mumbeere fayabulughu nnaasu min alghammi walkarubi ma la yatiquuna. Wala abantu bagenda kufuna obunyigirivu, bagenda kufuna obuzibu bwe batayinza kusobola. Era yagamba Nabbi Muhammad bwe babadde batasuubira. Nga bw'omanyi embeera y'omuntu bulijjo kasita alaba obuzibu nga bumuyitiriddeko atandika okusala amagezi agenda kuvaamu atya. Yagamba Nabbi Muhammad fayaqulu nnaasu, abantu bagenda kugamba nti ala tarawuna, bannange temulaba bannange embeera gye tulimu, embeera ng'etususseeko. Temulaba mbeera gye ala tarawuna ma qad balagakum, temulaba kibatuuseeko olwaleero. Ala tanzuruuna man yashfa'u lakum ila rabbikum, lwaki temumagamaga ani asobola okubawolerezaako eri omulezi ono Allah tabaraka wa ta'ala. Mwetuli mu nsi abooluganda, mwetuli mu nsi, naye buli bikolwa byonna ebisinga obungi, abantu abasinga obungi betukola okujjako Allah basaasidde, tubikola nga tetumanyi nti waliyo okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Akaseera kano bwe kalibeera nga katuuse, abantu fenna tugenda kuba tumanyi, tugenda kubeera nga tukakasa bulungi nnyo, tetulina ngeri yonna gye tugenda kukavaamu okujjako ensonga zino zingizamu Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ombaka kyagamba nti abantu bagenda gamba nti ala tanzuruuna man yashfa'u lakum ila rabbikum, lwaki bannange temumagamaga, lwaki temunoonyaayo oyo agenda okubawolereza eri omulezi wammwe. Yagamba Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam fayaqulu ba'du nnasi li ba'din, abantu abamu bagenda kugamba bannaabwe ti alaykum bi adama, kyemulina okukola olwaleero. Bwe tubeera nga twetaaga okuva mu buzibu muno, bwe tulimu olwaleero akasana nga kasusse, tuli mu lusenyi abooluganda, ekintu lusenyi kitegeerekeka, tewali muti, tewali kidiba mwogenda kunywa tuzzi, ennyonta efuuse ennyonta, omusana gufuuse omusana. Olunaku luwanvu Allah yagamba mu Qur'ani, ng'akonda ku lunaku olwo obuwanvu olwo Allah yagamba wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun, nti olunaku olwakhera abooluganda ogenda kuba obale ennaku ezaffe emyaka 1,000. Wallahi ng'olunaku teruziba, abantu balyawo embeera nkalubo. Kati Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti abantu bagenda kugamba bannawe ti alaykum bi Adam, kyetulina okukola bannange abasobola tandika okumagamaga Adamu. Yagamba Nabbi Muhammad fayatuuna Adama alayhi salatu wassalam, abantu bagenda kusituka bagende nga banoonya Adamu paka lwe balituuka waali. Fayaquluuna lahu, yagamba Nabbi Muhammad nti bagenda kugamba Adamu alayhi salatu wassalam ti anta abul bashar khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara almalaikata fasajadu laka. Yagamba Nabbi Muhammad nti abantu balituuka ewa Adamu bagenda kusooka kumuwaana, bagenda kusooka baguyita mu jamala abawarabu, bagenda mugamba nti anta abul bashar, Adamu gwe kitaawe w'abantu, abantu bonna baava ku ggwe. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda na mukono gwe. Wa nafakha fika min ruhihi, Allah subhanahu wa ta'ala nakufuwamu omwoyo gwe. Wa amara almalaikata fasajadu laka, Allah subhanahu wa ta'ala nalagira malaika nzikuvuunamira. Ishfa' lana ila rabbika Adam,
ekitwogeza ebigambo ebyo byonna si kirala wabula tukusaba otuwolerezeeko eri omulezi wo. Abantu bagenda kuba wallahi bategedde nti tewali muntu yenna agenda kubaako nakyayogera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Bonna be mulaba bannange abali mu nsaabe ekandagga abayita abasajja abakamu bamugamba nti Allah yagamba takkiriza. Mu kaseera ako wagenda kuba tewali muntu yenna asobola kwogera kigambo kyonna mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Embeera wallahi ng'ekaaye, naye nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti abantu bagenda gamba Adamu nti ishfa' lana ila rabbika, twogerereko eri omulezi wo. Ala tara ila ma nahnu fihi, Adamu tolaba mbeera gye tulimu ng'etutuseeko. Ala tara ila ma qad balaghna, tolaba mbeera etutuseeko, tolaba nga mbeera gye tulimu etukaluubiridde. Yagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti okumanya ng'embeera egenda kuba nkambwe nnyo. Fayaqulu Adamu agenda bagamba alayhi salatu wassalam nti inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdabu qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu la hawla wala quwwata illa billah. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti Adamu kyagenda okusooka bagamba agenda kubagamba nti kituufu mpulidde bannange, kituufu mpulidde bannange, naye mukimanye nti inna rabbi, omulezi wange gwe muŋŋamba okubawolereza, qad ghadiba al-yawma ghadaban, asunguwadde olwaliro nsunguwala, lam yaghdabu qablahu mithlahu, wallahi talusunguwalangako, walan yaghdaba ba'dahu mithlahu, ate tagenda kuddamu kulusunguwala. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala anyize, Allah subhanahu wa ta'ala anyize. Abantu tulina okulowooza ku busungu bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba mu Qur'an ati inna rabbaka ladhu maghfirati linnas ala dhulumihim wa inna rabbaka la shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala ladhu maghfirati linnas ala dhulumihim, Allah musonyi nnyo nanyini kusonyiwa eri abantu senga babeera bakoze obulyaza amaanyi ne beenenya. Wa inna rabbaka la shadidul iqab, mazma omulizi wa Allah tabaraka wa ta'ala muyitirivu wa kubonereza. Kitegeeza kyo kigambo kya Buluganda nti Allah subhanahu wa ta'ala kiki ekigenda okumunyiiza okutuuka kwekyo nga ne bannabbi be bagenda kubeera nga bamutya. Allah yatusindika mu nsaba Oluganda n'atuma bannabbi mutawaatira tatira, nabbi avaawo najja, nabbi avaawo najja, nabbi avaawo najja, ne batugamba ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Oyo nabbi n'agenda owokubiri najja okutuusa Allah lwe yatuma nabbi Muhammad, najja nga yafundikidde obwannabbi n'obubaka, n'atusomesa buli kintu kyonna. Nabbi n'afa n'ava mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala naye yamukuuma obusiraamu, naye obusiraamu bwennyini Allah bwe yeetaaga tukole, abantu wallahi twagaana okubukola. Ekigenda okunyiiza Allah tabaraka wa ta'ala bye byonoono n'obujeemu abantu bwe tukola mu nsi muno. Baganda bange, Adamu alayhi salatu wassalam agenda kutugamba nti bannange mulina okukitegeera nti wamu n'okubanga Allah tabaraka wa ta'ala anyiiza olunyiiga lwatadiigangako, lwatagenda kuddamu kunyiiga. Wa innahu qad nahani ani shajarati, Allah wange tabaraka wa ta'ala yanziiza bannange okulya omuti. Mumanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ateeka Adamu mu jjana, ayina omuti gwe yamulaga n'amugamba nti lya buli kintu kyonna ekiri mu jjana, wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin, tosemberera omuti ogwo n'obeera mbalyazamanyi. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba fa'azallahuma ash-shaytanu anha, shaytaani nejja nemuwundawunda wallahi okukakkana ng'alidde ku muti. Bwe yalya ku muti ogwa Adamu alayhi salatu wassalam n'ategeera ensobi ye ne yeenenya, naye abagamba nti bannange okusinziira ku busungu Allah bw'ayina, inna rabbi qad nahani ani shajarati, Allah wange tabaraka wa ta'ala yanziiza omuti, fa asaituhu, ne mujemera omuti ne ngulyako. Wamuna okubanga Allah yamusonyiwa tabaraka wa ta'ala talina kyagenda kumulana kukwatagana ku muti, naye abagamba nti Allah okusinziira ku busungu bw'aliko siina ngeri gye nsobola kumwetantala nga nina ekyonono kye nakola, nafsi nafsi nafsi, nga nange ndi ku mwoyo gwange bannange, mwoyo gwange bannange, mwoyo gwange bannange. Idhahabu ila ghairi, mugende eri omulala atali nze. Idhahabu ila nuhin, mugende wa Nuhu alayhi salatu wassalam. Yagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam fayatuna nuhan. Abantu obunkenke obugenda okubeerawo n'emitawaana egigenda okubeerawo, at least nga abantu kye baagala
okusalawo kwa Allah kuyimirirewo abagenda mu muliro bagende n'abagenda mu jjana bagende naye wallahi ng'embeera esusse kati nabbi yagamba nti bagende gende wa Nuuhu bwetuuke wa Nuuhu fayaquluuna bamugambe nti ya Nuuhu owange Nuuhu innaka awwalu rusuli ila ahli al-ardi gwe mubaka Allah tabaraka wa taala gwe yasooka okutuma mu bantu abawano ku nsi waqad sammaaka Allahu abdan shakuran mazima Allah yakutuuma omuddu ayeebaza ishfa' lana ila rabbika tukusaba munnange otuwolerezeeko eri omulezi wo ala tara ila ma nahanu fihi Nuuhu tolaba mbeera gye tulimu tolaba ebizibu bye tulimu wallahi akasana nga kaaka ennyota ng'eruma abantu tewali kasiikirize tewali tuzi twakunywa fayaqulu nabbi agamba nti Nuuhu agenda kubagamba nti inna rabbi azza wa jalla mazima omulezi wange Allah tabaraka wa taala qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdabu qablahu mithlahu wa lam yaghdaba ba'dahu mithlahu Allah wange tabaraka wa taala bannange asunguwadde olusunguwala talusunguwalangako olubereberye lwaluno lwasunguwadde ate tagenda kulusunguwala oluvannyuma lwalwo yagamba nabbi Muhammad nti agenda kubagamba abantu wa innahu qad kanat li da'watuha nti bannange nayina edduwa yange nagisaba ala qawmi nagisabira abantu bange kubanga Nuuhu alayhi salatu wassalam Allah bamutuma abantu abawangaddemu emyaka 9 okujjako 5 baganye okumukkiriza yagamba nti rabbi la tadharu ala al-ardi min al-kafirina dayyara katonda wange kusaba toleka ku nsi kuno ennyumba yonna ey'omukafiri innaka intadharuhum kubanga senga onoobalekawo abakafiri abo yudillu ibadaka bajja kubuza abaddu bo wala yalidu illa fajiran kafara ate nabana abakafiri abaliwo tebagenda kuzaala okujjako agoononevanga kafiri Allah basanyeewo kakati abantu ba Nuuhu Allah n'abajjawo kati Nuuhu agenda kubagamba nti bannange nayina edduwa yange yali emu gye nasaba Allah n'agyanukula naam nagisabira abantu b'ekibiina kyange kati sirinayo dduwa ndala nafsi bannange nange ndi ku mwoyo gwange yagamba nabbi Muhammad nti Nuuhu agenda kubagamba nti idhahabu ila ghairi wabula amagezi gemba bannange mugende eri omulala atalinze idhahabu ila Ibrahim mugende eri Ibrahim nabbi yagamba alayhi salatu wassalam fayatuna Ibrahim abantu ku mitawaana egigenda okubeerawo tebagenda kuwummula bagenda kudduka bagende nga banonya Ibrahim bwe balituuka waali yagamba nabbi Muhammad nti bagenda kumugamba nti ya Ibrahim owange Ibrahim anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard Ibrahim gwe tukumanyi bulungi oli nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ate ng'oli munne mu bantu bo Allah agamba nti watakhadha Allah Ibrahima khalila nga bwe kyajja mu Qur'an nti Allah Ibrahima mufula mukwano gwe kati abantu bano mwe abeebuzaabuza be bagamba nti bannange enzikiza ya Ibrahimu ya tawhidu lwaki sije mugoberedde wallahi mu kaseera ako tegenda kubaayo mu katoliki tegenda kubaayo mu kristaayi tegenda kubaayo mulokole abantu bonna bagenda kuba boogera busiraamu bwe bataagala nakuwuliza bwe bajerega kati bagamba Ibrahim nti anta nabiyullahi Ibrahim oli nabbi wa Allah tabaraka wa taala wa khaliluhu min ahli al-ardi eroli mukwano gwa Allah mu bonna abali mu nsi ishfa' lana ila rabbika tukusaba Ibrahim munnange otuwolerezeeko eri omulezi wo ala tara ila ma nahnu fihi Ibrahim tolaba mbeera gye tulimu ng'etususseeko fayaqulu lahum Ibrahim agenda kubagamba alayhi salatu wassalam nti inna rabbi banange mukitegere nti omulezi wange Allah gwe musaba okubanga mbawolereza gyali qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdabu qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu katonda wange asunguwadde olusunguwala lwatasunguwalangako ate lwatagenda kuddamu kusunguwala yagamba nabbi Muhammad ti Ibrahimu agenda kutugamba wa inni qad kuntu kadhabtu 3 kadhabati nafsi kibannange
gye munsindika okugenda okubawolereza ntyayo. Nange bwe nali nga nkyali mu nsi nalimbayo ennimba zaali 3. Abooluganda ennimba ezi 3 si budde insha Allah bwakuzingiramu olwaleero kubanga zeetaaga insha Allah taala obudde nga bwanvuko. Naye Ibrahimu abagamba nti nalimba mu nsi ennimba 3. Subhanallah. Kakati sirina ngeri gye nsobola kutandikamu Allah tabaraka wa taala. Nange ndi ku mwoyo gwange idhahabu ila ghairi, mugende eri omulala bannange atali nze. Idhahabu ila Musa, mugende eri Musa. Nabbi yagamba fayatuna Musa, abantu bagenda wa Musa. Fayaquluna, bamugambe nti ya Musa anta rasulullah, oli mbaka wa Allah tabaraka wa taala. Faddalaka Allahu birisalatihi wa bikalamihi, Allah tabaraka wa taala yakusukurumya n'obubaka bwe, nakusukurumya n'ekigambo kye ala nnasi, ku bantu bonna. Kubanga Allah yagamba mu Qur'an tuwakallama Allahu Musa takriman, Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ne Musa olwogera. Kakati abantu bano muli abeebuzaabuza bebagamba nti mukkirize Allah mumwawule, mukkirize bannabbi ba Allah nti baali basiraamu. Tewali muyudaaya agenda kuyita Musa nga yeetimbye omusalaba mbulago, bonna bagenda kuba boogera busiraamu. Allah yagamba mu Qur'an rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, abantu bagenda kwegomba obusiraamu bwe bavanyirangamu abaafuna omukisa ogubufuna ne bagana obbulongoosa. Ne mbeera mu nsi abasajja abakulu ne mufuna omukisa, ne mbeera basiraamu ne mugaana ogasibwa mu busiraamu. Nabadde mpuliriza no Haji Abudu Nadduli negee nti bannange Allah ngaatugezesezza ne duniya. Namuwulidde nkimanyi nti abali Uganda mwakiwuliddeko, yabadde asinkanye abasawo abaloga Abaganda abo n'abagamba nti abasaba ekintu kimu kyokka. Engeri gye bajja amasabo mu busiisira ne bagazza mu mayumba abasaba ekintu kimu kyokka, yamanyi nti buli ewali essabo kasalibeera ssabo gikola. N'abagamba nti mutuyambe, mutulogere abantu bonna mu Uganda bakkirize constitution ekwebirenge ekwatibwako. Kyekizibu kye tasuubira nti eriyo olunaku olw'okwetaaga tawhid gwali mu kuzanyiramu olwaleero, takisuubira. Alowooza nti agenda kubeera mbakuumi bwatyo ebbanga lyonna. Asuubira nti nga bwali minisita agenda kuzuukira minisita atuuke mu maaso ga Allah n'abasirikale. Ekyo si bwe kiri. Be mulaba bonna abeereegaleega, abeeyita bakomandazi ab'omutawaana, abeeyita abasirikale ab'omutawaana, abeeyita abakulembeze abakambwe ennyo, bonna bagenda kubeera mu lusanyi lumu nga tewali anyiga. Wallahi nga tewali nayagala musongako muntu yali president nti nali kabaka, bonna nga banyoomofu tebalina. Ani agenda okusigaza ekitiibwa? Ye musajja yali mu nsi n'omukyala yali mu nsi ng'alina okwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati abantu bagenze ewa Musa sallallahu alaihi wasallam, bamuyitidde mu nsonga zaabwe, bamuwaanye nti Musa Allah yakusukurumya n'ekigambo kye, wakadhalika n'obubaka bwe. Bagenda kumugamba nti ishfa'a lana ila rabbika, tukusaba Musa otuwolereze eri omulezi wo. Ala tara ila ma nahnu fihi, Musa tolaba mbeera gye tulimu. Yagamba Nabbi Muhammad nti Musa agenda kubagamba nti inna rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Musa agenda kubagamba ekigambo kye kimu nti bannange omulezi wange Allah gye musindika ogenda okubawolereza sisobola kugendayo, yanyize dda. Olunyiga Allah lwanyizi talunyigangako, ate tagenda kulunyiga, agenda kubagamba nga bwe yagamba Nabbi Muhammad wa inni qad kataltu nafsan, nange natta omuntu lamu umaru biqatliha, nga siragirwangako kumutta. Nafsi bannange nange ndi ku mwoyo gwange abooluganda. Kitegeeza ki ekigambo ekyo? Nabbi Musa alayhi salatu wassalam gye mumanyi kisa eri mu surat al-Qasas, omusajja oli gwe yakuba ekikonde n'amutta. Kati Musa abagamba nti bannange nange omusango naguze wa Allah, obusungu Allah wanyize buyitirivu, sina bwe ngenda kumutandika. Tabaga nti nafsi ndi ku mwoyo gwange bannange nange netunulira nzekka. Yagamba Allah mu Qur'an abooluganda nti yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughnihi. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala
ng'ayogera ku mbeera eyo okumanya ng'egenda kubeera nzibu nnyo. Yagamba Allah azza wa jalla yauma yafiru lmaru min akhihi, lwe lunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we, wa ummihi wa abihi, agenda kudduka nyina adduke kitaawe, wa sahibatihi wa banihi, agenda kudduka mukyala we adduke n'omwana. likulli muri'in minhum yauma idhin sha'anu yughnihi, buli muntu ku lunaku olwo embeera gyalibeera alimu wallahi egenda kuba emumalanga, yeefaako yekka. Musajja takyafa ku mukyala, omwana takyafa ku mukadde we, mukadde takyafa ku mwana, buli muntu ng'ali bize. Baganda bage insha allahu taala abanaawuliriza omusomo gwaffe insha allahu taala ogwa Monday neddako mumujja okusobola okufuna omugaso insha allahu taala. Naye ng'ekigambo kyaffe tukimanye nti eriyo obusungu bwa Allah tabaraka wa taala. Tetulina ngeri kyonna gye tugenda kuwona busungu bwa Allah tabaraka wa taala okujjako okulongoosa ebikolwa byaffe, okulongoosa emirimu gyaffe insha allahu taala. Hadithi eno evamu insha allahu taala abanaagumiikiza insha allah ne muteega omusomo guno Monday gya insha allahu taala mumujja okusinga okugasiba, olw'ensonga nti ekinyusi kye neetaze mu hadithi eno kiri mu kitundu insha allahu taala ekisembayo. Nsaba Allah tabaraka wa taala abeere ng'atugasa n'ebyo. jazakumullahu khaira. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.